Mwana wa musajja soko bategeeza akantu akati tunagenda wali nze ekyo sinaako gundi amateeka tega providing for that naye ekyo amateeka ligenda ogasalirawo omwana waani nedda omwana kale amateeka nga yo gali neutral ngambe nti buli omu gamukkiriza okubeera n'omwana kiraga nti omwana wa buli omu naye lwakuba nti ffe omwana wa ffenna ababiri mu mateeka naye nze nkimanyi omwana aba wa taata tudde wali eri amateeka diwe gatuyambako okubeera nga gawa omuntu omu obuyinza oba omuzadde omu obuyinza okubeera n'omwana we kuba abakyala mwesiba nnyo ku baana abakyala baliso ate ne mubakweka n'obakweka kati twagala mu mateeka kati tulina etteeka gye bayita Children's Act lyogera nnyo ku by'abaana ekisooka Children's Act eyo egamba nti omwana kasita abanga akyali muto alina kuba na maama we kubanga jjukira maama yalina okukuza omwana ono kasita abanga akyali muto batera obbawa paka mu myaka 7 amateeka gawa emyaka 7 omwana okukkirizibwa okubeera ne taata we naye wabanga tannaweza myaka 7 alina kubeera na maama we naye osobola okuwa nga bwe nkame osobola okuwa grounds ezo ogamba nti maama kale environment mwana gyakuliramu eri toxic maama tafa ku mwana omwana mulwadde tamutwala mu ddwaliro bingi nnyo by'otunuulira kooti byetunuulira okukkiriza okubeera n'oyo omwana kati wooweezo grounds kooti ekitunuuliramu era batera ogamba interest y'omwana yesinga bakulembeza nnyo omwana ye nga ye ekimukolera kati of course kubanga omwana budde aba asobola osalawo omwana tasobola salawo ku myaka 7 myaka 7 omwana aba ayogera tasobola salawo asobola ogamba nti gyagenda wa taata amateeka tegakkiriza kati omwana waba atuusizza emyaka 18 awo asalirawo n'agamba kati nze nagenda wa taata awo amateeka gakuleka n'osalawo naye omwana wabanga tannaweza egyo emyaka aba tasobola salawo aba akyali muto omwana myaka 8 aba ayogera era asobola aba ayogera naye amateeka gatera okulaga nti omwana aba tannaba kubeera developed enough okusalawo biri by'oyogedde singa mbireeta ng'ensonga ng'omwana ono tannaweza myaka 7 tugeze mwana ali myaka oba mwaka gumu wakati wa gumu n'emyaka 7 singa mbireeta ng'ensonga nti omukyala ono talina budde bugenda labirira mwana wange ono basobola omumpa kati kyembadde njogerako nti kasita oba nga owa grounds ezo eziraga nti omwana tebamufaako kooti ekukkiriza okubeera naye mutaata naye kasita aweza 7 awo wo teweetaaga na proving anything kasita oba nga omwana awezezza emyaka 7 asobola okubeera ne taata we naye waliwo ebintu ebimu wano nga omwana tannaweza myaka 7 omwana byalina okuyigira ku maama we ate tosobola agenda mu ne baba awezezza emyaka 7 wali biki byensoboleranga proof byebimu lwakuba kati kuva ku mwaka gumu paka myaka 7 awo amateeka gawa eddembe okubeera ng'abeera wa maama we naye kati jjukira wabeerawo batera ogamba interim ekintu ekikolerawo amangu ye omwana waabanga ddala kituufu condition gy'alimu yeetaaga gundi omuntu okuinterferinga kijja kuwaliriza kooti okukkiriza taata abeere n'omwana olina okulaga ebintu ebyo ebiraga agency okulaga nti omwana wemba mufunye wajja beerawo ekibeerawo tugeze omwana mulwadde maama tali mutwala mu ddwaliro ekyo kyo kyetaaga agency olina okugenda omwana bamukuwe ekitali ku myaka 7 kudda waggulu myaka 7 osobola n'otwala emyaka 2 nga mukyawuliriza guno omusango naye wano olaga bulungi nti omwana banaye tebali mulabirira bulungi oba environment gyalimu si nnungi awo singa maama alemera agaana okugondera amateeka ago nga mpadde ensonga zange tinetaaga omwana wange nga kooti ekuwadde order okuba n'omwana nga kooti empadde order omenye mateeka musango ki ogwo oguweebwa omuzadde oyo nedda teguba musango naye jjukira kooti weekuwa ate woba omenya amateeka guba musango I mean teguli mu penal code woba oyogera ku misango egiri omusango guba guli mu penal code naye wano teguli si muwandiikeyo naye guno omusango kooti bw'eba okuwadde order n'ogigaana oba n'otagigondera oba oviolatinze order ya kooti kati kooti yeeba ekuvunaana
era yesalawo kikyekolera kooti yekuvunaana ono si yakuvunaana goganya okola kyokola naye kooti yekuvunaana kuba kooti weba ekugambye okola ekintu n'ogaana oba oviolatinze order yaayo oba togigondedde kati kooti yennyini yekola ki yekukima ne bakutwala ne bakuteekako ogw'okuviolatinga order ya kooti ogwo teguliyo kimanyire gyeguli violatinze order ya kooti ogenda mu kkomera okumala ebbanga bwe bakuwa emyaka nga 7 awo gyeguli mu penal code emyaka 7 giri awo around awo okuviolatinga court order. Okay, kitegeeza kiri side zonna nti singa kati omusajja naye abeera n'omwana oyo awezezza emyaka 7 omuzadde n'ayagala abeere omukyala n'ayagala abeere n'omwana we naye era akozesa process y'emu eyo process y'emu kubanga omwana asobola okuba nga ali ne taata w'emyaka 7 omwana osobola omujjayo ewa maama we ate nze maama we nendaba ate omwana nga ate akola ki bikyuseemu nange enzirayo tojja buzi n'omukima nedda nawe oddayo n'omusaba naye kyoba olina otegeera nti omwana ne waaba nga ali ne maama oba ali ne taata kooti ekukkiriza okukyalira omwana ono era kooti ekukkiriza okubeererawo omwana ono nga mwana wo olw'okuba nti omwana naali ne maama we tekitegeeza nti omulekererewo olina okumubeererawo olina okusasula school fees olina okumukyaliranga okumuwa needs ze yeetaaga nga taata oba nga maama. Amateeka googera ki ku muzadde atawa buyambi baana oba abasuuliridde kuba tulabye abakyala ennaku zino babonaabona nnyo n'abaana naye nga taata waabwe gyali ali eyo naye abakyala bangi ndowooza balina kye batamanyi oba oli awo ekyandibayambyeko. Amateeka googera ki ku nsonga eyo omwami oba omwami okusingira ddala ateefiirayo eri omwana we? Kati mu Children's Act tutera kubeeramu ne maintenance. Kati omukyala ali eyo obanga baawo takufaako talabirira mwana talina kyakola ogenda mu kooti no petitioning for maintenance eyo era kooti ekuwa order eyo egamba omwami alabirire omwana akole buli kye yeetaaga okukola eyo order gyeri actually maintenance order naye eno order ekola paka mwana nga atusize emyaka 17 waweza 18 takyali mwana asobola okwetakulira omwami ali omwana aba awezeza 18 tokkirizibwa bakulimba oyo aba akuze era maintenance order temukolako ekola ku bano bokka abato 17 kudda wansi ekangavula obanga nesijja kiyita kutiisatiisa sijja kyogera ekyo nga abazadde nti abaana tebasoma myaka 19 basanze ku kyalo baleereeta bavubuka abazadde ne bateekako force maybe university n'ebirala naye nga omwana aba akuze ekitegeeza gavumenti naye ekikola mu bukyamu sijja kyogera naye omwana kasita aweza 18 aba akuze omukyala omwami nze aganya okulabirira omwana wange okumuwa needs okumuwa emmere okumuwa school fees ng'ali wa maama we nina we nsobola okwedifendingira mu mateeka nti ng'ogamba otya nti ensonga ABCD lwaki sikola kino eno gyekiri mu mateeka omwami osobola era amateeka ne gampuliriza nange first of all oyinza omukyala nofa n'omwana wo nedda ntofa naye kuba kati actually kooti bw'eba issuing maintenance order ekugamba nti kola kyoteekedde okola omwana mulabirira everything osobola okujja nangiwakanya togiwakanya ebeera nga mpayo okwewoza kwange ku nsonga eyo okukyusa mu kooti ekyuseemu tegijjaawo naye ekyuseemu obalage nti omwana njagala mulabirira naye sirina busobozi bumala kati kooti ekubuuza osobola kumulabirira kyenkana ki kati w'obanga gwe osobola okuwaayo ekyosobola okukola ki okulabirira omwana kooti ekukkiriza nti z'omwezi njasobola bba wangayo omutwalo kasita obanga osobola okulaga grounds ezo okulaga nti nze sirina busobozi oba nafuna accident omulimu gwe nali nnina bangoba olw'okuba nti nafuna accident kati sikyalina busobozi kooti ekuwuliriza naye ate tesobola gamba nti sinsi nti tolina mulimu togenda kulabirira mwana olina omulabirira oba okola oba tokola
just ekendezaako ku toyina wewe walira omukyala agenze mu mateeka toyina wewe walira n'ogamba nti sijja kukola kineno kubanga yagaana okudda ewange toyina wewe walira naye kooti esobola okuyambako kukendezaako ekugondezaamu mu nsonga ezo okay ndowooza bannange muwulidde bulungi amateeka butya bwe googera naddala kubaagala noba mu bufumbo twogedde ebintu bingi naye nga ojja kuba opiikingamu nito tubagambye kugenda ate mu kkooti kubeera nga mutwalayo abaami naddala wali ku nsonga y'obufumbo awo kyemmanyi abasinga mubadde temumanyiiwo naye obufumbo bw'okukyala bwo mbutiddemu nange kubanga buba nga buli mu mateeka bangi aboolekedde ogenda muki eka nkubuza akasembayo ku kansonga lugenda omaliriza namwa yanyanju nakyala ewaabwe owulira obufumbo buli mu mateeka naye wayiseewo emyaka 10 twayawukana mwayawukana mu mateeka oba just buli omu yakwata lirye twabuuka enaku ebabuuka bubuuzi n'agenda n'afumbirwa eyo omusajja omulala ne bazaala n'abaana agenda owulira nno munnange simple yafuuka binojjo ono gwe balese enze gwe baleka nafuuka binojjo kyokka oyo omukyala wange gye yagenda obwavu bubeekubyampye asobola okuddukira mu kkooti omukyalawo naye yazaala nayo bakola ddawo ekisooka najja akayanira ebyange kubanga obufumbo buno twabukola nakyalako ewaabwe kati awo otegeera nti amateeka ekisooka oyo omukyala akyali amateeka gamuwuliriza ekisooka oyo omukyala akyali mukyalawo temwayawukana mu mateeka akyali mukyalawo oba yagenze n'akola ki akyali mukyalawo aba balina bajja bakomyawo okitegedde aba akyali legally married kasita aba nga teyafuna divorce ayina all the authority all the power ogenda mu kooti nga mukyalawo n'ava eri mu bukadde bwe nakyene wange ali nasanze ne mukyala wange gwe nnina kati kyensobola okugamba ng'omusajja kasita olaba nti omukyala akulekeredde ali n'omwami gwe dduka mangu mu kooti tomulinda kukoma kuba wakoma aba akyali mukyalawo dduka mu kooti mwawukane mu mateeka agende naye woomuleka emyaka 10 kooti eyo esobola okumpuliriza first of all akulekeredde desertion is a ground omuntu okukeera ku makya n'ava mu maka ge eyo desertion ekyokubiri okubanga alina omusajja omulala that's adultery obubwenzi olina grounds 2 zimala kasita oba ng'olina evidence amala obulungi tekyetagisa ye kubeerawo abeerewo of course kooti tesawuliriza muntu omu nanti kyembadde njala okugamba ekyo omukyala ayinza obeerawo omanyi abakyala ennaku ze bagezi ayinza okukola ekyo kyetwogerako n'abulirawo ddala nga muzimu okiwulira kati nze mba sirina ngeri ngenda mu mateeka kati gwe kyoba okola omulinda nga nate oba otomulinda namulinda gwe filing divorce yebeereyo then ogambe kooti nti ono mukyala yabulawo kyoba okola kikole before ye nga tannadda kuba wakomerawo ayinza okudda n'akufuukira ekizibu nakanze ekisooka nkyali mukyalawo ebyobugagga mbyagala ndowooza kumukategedde mwenna abaami abafumba ako nno kamwe nzaaka bajjiddeyo mbale temunnakabuuza kansonga osiibula sibula abatulaba ku Magala TV abalungi abatuwuliriza ensonga zetwogeddeko ndooza muzirabye abakyala ng'oli eyo ng'onyigiriziddwa bambi totuula totuulira rights zo genda mu kooti ofune egundi orders ezo okuyambibwa tokkirizibwa kunyigibwa naye nga mbagala nnyo mwebale nnyo tuwuliriza kanso yandikwetaaza ayinza kusanga omuyambeko mu nsonga ezo kuba omukyala ayinza obeera eyo yeetaaga okufayiringa fayiro ye oba omwami ayinza kusangawa ekyokunsanga tulina amasimu nsobola obbawa enamba yange ey'essimu n'onkubirako awo nsobola okuwa ebirala ebikwatagana ku ebyo gibawe enamba yange ey'essimu eya Airtel gye nsinga okukozesa eri kanjogere mu luzungu 070 39 011 09 njiddemu bawuliriza 070 39 011 09
eyo namba yange yeetaze okuwulira ebisingawo awo onkubirako ensonga endala tebakuba ku nsonga endala tebakuba ku nsonga endala tebakuba kasita kiba nga sikyamateeka nedda wakigala abagobye okay sigale nze Simple Steve News a simple profile ku Magala TV naye nga mubeereko mwenna Magala TV fans group mbatumiddeko mwenna Sebuliba Shakira Shamimu mwenna gye muli big up peshe KBM Chosimile Agnes mwenna mwebale kubeera nga mutugoberera ku Magala TV bamuyise Mr. Zeda Mbaraka omusajja omu gwe tulina ku Magala TV group emwanguli tubagala nnyo mwenna ababegenda mu maaso nga mutugoberera. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.